tusuubira nti buli muntu anyigirizibwa, buli muntu owawansi alaba embeera embi, buli alina omwana eyawambibwa, omwana eyattibwa n'afunayo ekibaasa, ekipaza kya ssente empitirivu najja nga kimumenya, era naye nakkiriza n'agamba nti bannaaye ekibaasa nkifunye kuba baamutega. Enkola ya Museveni yassewazike akuwa akanyama ke naye ng'ate akaagala alina waakabanjiza. Baamutega omusajja wa DP aba afuluma tanateeka kibaasa mu nsawo ng'owa DP basisinkana mu lukuubo naga sikyalina wakwegaanira kanjogere. Bw'atyo n'ali ekibaasa ekyo. Mukasa Erisa Nkoyoyo wensembezaayo nga mmeeya w'ekibuga kino Mukono, twamulonda tumanyiwa NUP, naye tuzze wano okuvumirira n'okulaga abantu nti oyo takyali mwana wa nda ya NUP olw'ebikolwa bye tuzze tusandinga okumala ebbanga eddene. Mwami Mukasa Erisa Nkoyoyo tutuuziza enkiiko nga zino eze NUP ezisukka mu 30 Emukono, ez'obukulembeze obwa NUP obutalina mu byabufuzi naye obukulembeze obwa NUP munda. Tutuuziza miitingi nga zino ezisukka mu 30, talabikako mu miitingi n'emu. Newe mumuyita mutya ne mukola mutya naye zitudde ku kyalo kye talinnyangamu. Naye ekitwewuunyisa ku mmeeya oyo, tewali lukiiko na lumu NRM lwe yali eyise nga lulimu local government n'atalubeeramu, zonna zibeeramu. Ate zakikola okuva emabega nga ffenna abamu tubadde tukyali mu mbeera nti walina okubaawo abatutegeerera mu mbeera eno ey'okuwamba obuyinza. Neke kaseera naffe twagenda tukuze tusobola okwetegeerera. Erisa Nkoyoyo yagenda e Lugogo nga local government etongoza no age limit nti taata Museveni fuga paka lw'olifa. Mukasa Nkoyoyo ne bamulaga n'essanyu eringi ng'ali ku keeki gye baakola bifaananyi kya baasi ng'asala. Ne bamuwolereza era bakama baffe abaali batutegeerera ebiseera ebyo. Ne bagamba oyo bw'atyo naye ajja kutereera. Bwe yava e Lugogo, Museveni najja esseeta wano mu ggombolola y'Eggoma. Njogerenga Munnayuganda era njogerenga kaawonawo abadde mu struggle eno eya National Unity Platform. Okusookera ddala kino ekibiina kyaffe ffe bannankyukakyuka, kibiina kito, ekibiina kino kyaffe. Tuuse nti yakozesa bukujjukujju teyali waffe, era omwami ono tumugoba mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform ne tulina ensonga zaffe lwaki tumugoba. Ekisookera ddala gavumenti we yasengeka ebibuga ebisinze okukola oba district, mwalaba mmwe bannamawulire ne Mukono twakolera ddala bubi. Mukono w'otunulira enguudo ze tuyina, enguudo mbi nnyo. N'olaba oluguudo kati luli lwe baakakola olwa municipal olw'Ekawuga, Nsuube Kawuga oluli wali Ekawuga, bakozesa miliyoni 600, naye oluguudo lwennyini lwazzeemu dda ebituli, mulimu potholes ate luli substandard. So bassebo ne bannyabo ffe leero okujja nga ffe aba National Unity Platform abamu tuli bakaawonawo eno struggle pulezidenti waffe gye yateekawo, twagala oteeka ettaffaali ku ggwanga. Tuyina bannaffe abaawambibwa naye we tulaba basajja bakulu abajja kubanga ffe nga bafuti soja nga we mundaba ze nawona accident e Hoima. Bannaffe abamu baafa. Waliwo muganda wange gwe twaziika e Hoima bamuyita Noma, yafa alina emyaka 29, twamuzika ku kyalo Mandera principal we yali eyo. Kati woolaba omusajja nga Nkoyoyo ali wano atwonoonera obudde. Bannaffe babasibye, bakazi baabwe tebalina kyakulya waka, ali kwonoona budde mu struggle. Ekyo tetugenda kikkiriza. Ate si Nkoyoyo yekka, kuba historian omu yagamba the falling of a yellow leaf is a warning to the green ones. Ketugobye ono nange kennyini we sitaakola ebikolwa by'NUP nange bagenda kunfuumuula. Ganye sente ze bayogera ze mpitirivu, ali mu NRM alidde sente za palabika naye kati yagula mu America ettaka. Tuyinza okuba tuli wano oba eyo India gye baagenda ng'abantu batutte sente zaffe tutunula butunuzi, abantu bavuma buvumi ffe ti aba NUP temukoze, naye ng'ate bano bannaffe be twateekayo be batulemesezza okukola. Kale kyalibadde kirungi nnyo okwolwo lwe namugambako
yali badde akolanga chairman wa Central Division Mayor n'atandika okulobinga mu bantu kubanga Mayor alobinga mu bantu n'atulaga nti ayodde kasasiro butipa babumuwadde tibatuwaddeyo amafuta kale aga gavumenti gagaanye naye ye Mayor alobinga samunsawoze kyamukisa mulungi alina ne ssente enzungu nze era singamba okuva leero okweyongerayo tetugenda kutuula mu lukiiko lwa National Unity Platform lwonna kulembeze mu kibuga ky'Emukono. Tulina ennaku nnyingi okulaba nti batuteeka mu ttuluba lyerimu mu kisero kyekimu n'omusajja ono aweebuusa okutuuka ku mbeera eno. Era we want to announce basunsuzi baali bamulabye nti tagwanidde tiketi baali bagiwadde muntu mulala gwe balaba nti yasaanye n'agifuna ku ssaawa 5 olwaleero atuwemudde. Ekyamazima omuntu osobola okugenda mu mikolo egy'eggwanga egitegeerekeka naye omukolo ogutendereza obuwoomi bw'omusajja ddala mukolo kyo tugenda kubeera wano kusaaga busaazi. Pulezidenti waffe bamujja ku nnyonyi ne bamukwata jeeke nga talina musango gwonna gwe ng'ogenda otuula n'abasajja batendereza obuwoomi bwa musajja munaabwe nga ng'odda mu kuseka kubanga owoomerwa nnyo omuceere omulimu obunzaali. Tetugenda kukkiriza bintu bino. N'olwekyo olwaleero tukaanyiza platform nga tutudde ne mwami Erisa mukasa Nkoyoyo atute bw'aba ayagala agende emisana ng'ensi ekola ki eraba. Ekyo tukikooye era tulangiridde olwaleero teri lukiiko lwonna lwe tugenda kutuulamu naye nga tuteesa ku nsonga za pate, ensonga eziriko abantu okuwamba. Ekitegeeza bano bwe babadde bawaayo n'amannya gaffe okubeera nti tubeera tufuna ebizibu n'okutiisibwatisibwa buli kaseera. Tutuula mu nkiiko eziteekerateekera ebibiina ne mutuula n'abantu bwe bati be batuwaayo eri abeere ne Museveni mwalabe nga kibiina kyaffe nga mwenda ogw'ekkumi kyadde mu buwambi takoleddwako obulumbaganyi. Mwami Museveni n'abasajja bazze ne batukolako obulumbaganyi ku kitebe kyaffe. So embeera eyo wege kyagenda mu maaso tulina embeera ey'obuwambi, tulina abantu abalinga ono omusajja Erisa abasebo ne bannyabo. Yali chairperson w'eggoma 2011 nga badigazeetinga Namanve Forest Reserve. Baasuubiza mu waka plan yaabwe okuteekako ebintu ebyenjawulo. Essaawa ya leero okujjudde warehouses osangamu abantu 10, osangamu abantu 8 nga kuliko munnayuganda omu asikaali. Twagala okubabuuza nti mmwe Mukono mugenda giyamba mutya kubanga bwe mba temusobola nagenda mu industrial park eyo kusabiramu bantu baffe emirimu. Abantu abalina emirimu bava Karamojja, abantu abalina emirimu bava wabweru wa Mukono.